tutandise ne Honorable Mwanga Kivumbi ebibye nno si birungi olowooza nno tagobeddwa e Butambala. Abasiraamu kw'ossa n'abatuuze Butambala bagobye Honorable Mwanga Kivumbi. Abanuupu nno mwekaabireko. Bano bagambye nti munnange ebbanga lyamaze mu Parliament talina kyabakoledde. Oyinza okugamba nti tuli mu kutema omugambo. Akatambi ke kano. Najja ne mukubira mu ngalo. You're clapping forward mukubira ki mu ngalo. Emyaka 10 bo bagamba senda Museveni gendo wana. Nebo ayagala kukonola 2 ate talina kyakoze. Kakati gwa tugambe emyaka 20 for 15 years. Gwe tuwe kyokoze Butambala. Nti kino kyenkoze Butambala banna Butambala banyongere kisanje ekyokuna. Awe ne baliza His Excellency Kyagulanyi Principal wanu. Okumulonda ngo omumyuka we mu Buganda webale wakoze bulungi bazena Zedriga babaddewo nga bamyuka bonga si waka ba Parliament. No yagira savinga mu Buganda mwe banna Butambala tutule insha Allah ng'abasiraamu tulabe buli omwe atubulire kyana akole Butambala tubateeke ku mizani ate mubalonde nga tusobola n'obbagambako. Na tusobola bagambako nti ekyo tekitambudde bulungi komawo kuki ku ground nemwe ne mbeerawo ne mulondo nga nammwe mutya ne mutya yali Kawempe gye mwamujja ng'ali mu mbeera ze wallahi atuulawo kafoomu n'ali ebindaazi bye n'omunaanansi najja wano n'amafuta mu mwaga muwanga ag'okutambula mu constituency yalina essente olwaleero emmotoka avuga sene mmeka si 605 alina gwatwalako alinamu amaka azimbye apartments bali Bulindo bali muzimba apartments petrol station alina 3 hotels alina 3 alina jamaliriza aganti hotel yo kugwa erina kugwa mu kisanja kino kyakuna era nammwe mumwongere mumalirize nchanga mugende Gombe teri ddagala enguudo za muzizi zino zirimu ebinnya amasomero gammwe bwegatyo constituency tayina nkyuka ewatabadde masanyalaze era tegakyaliyo era enkomerero mwe mugaye nti waffe temuddamu kuleekaana ebyo basiraamu muterere musomye muterere eno tekyali Butambala eri eyaba bitamazire bye bajjanga bitamazire yaliko wano bitamazire nga yamyuka ki teyaliko nga yakulira ebyenjigiriza alina essomero lyazimbako e Butambala kiryanjawulo era abo basajja bakulu be baleeta ssente ezaabwe biidhnillahi tabaraka wa taala. So ebyo ebigambo byange awulira nga tebimusanyusizza byange obibuuze nze biidhnillah. Mu mawulire amalala bambi anko Chumi abonyebonye n'obulamu buno. Bane waliwo woyinza okugamba nti gwasinza okubonawona naye wowuliriza emboozi z'abalala n'ogamba nti ndiyaddeko n'otandika okuba nti noweebaza ne Katonda. Katubere nga tukuwa bambi Chumi agambye nti baamukwata oba baamukozesa. Akatambi ke kano. Salongo Anko Chumi tali kusonyiwa. Mutone yakozesa okusookera ddala yo first incident Salongo yali etya. Yalina abaana nga mbaagala nnyo. Negayo yali agenda osubula emmwanyi. N'asanga nga jjajja antumye ennyama. Gayi n'ankyamya mu kabira. N'ankozesa ku munanasi n'ekindaazi. Siri mwerabira. Ng'okulonda kusembedde munnange mu Kawempe North wali Honorable Segirinya kakati ebyama bitandise okuvaayo okusinziira munnange Alex Luwemba avuddeyo n'abutula ebyama n'alyoka agamba nti Council Nalukoola ye yali emabega w'okuba nti no munnange Honorable Segirinya yafa mangu. Akatambi katukakuwe. Segirinya okufuna setback yamuzaayo mu ICU. Eyamuleetera setback yali Nalukoola. Tene guno gwa katavanga yo na apology eri banna Kawempe North. Yakola kyaki yatimba ebipande constituency yonna. Tolambudde ku muganda wo. Tomukyaliddeko waberedde ensambya. Tulina okusigala mwako. Oyamanyi nti agenda. Kiteri ategeera ku famire kusinga. Naye olwaleero famire ya Segirinya mugifudde ekyokuzanyisa ekyokubalaata. Omukulembeze wange omulambo yayimiridde kulaale. Nayisaamu mama wa Segirinya eggaali. Omukulembeze mu NUP. NUP. Namuyisaamu eggaali. Naye nga ku myaka mama gy'aliko osobola omutyo. Omuyisaamu eggaali. Omuyisaamu eggaali. Yagambye atya? Babadde bagoberera babitegeera. Iliza tubere nga tubuuzako ku mikwano gyaffe bano wammanga. Tuyina Nakitende Florence, Precious
8609 tuyina mukwano gwaffe ayitibwa Charimpa Olivia, Sylvia Nabagesera tuyina mukwano gwaffe ayitibwa Jane Mutonyi, DJ Ogambota Nankuka Esther tukutumiddeko, Regina Kazibwe tuyina mukwano gwaffe ayitibwa Kawesi Norin. Abala tugenda kwera nga tubakoonako maaso awo ate kkiriza tubeere nga tweyongerayo. Kaakati ye Alex Wemba ali mu kugamba nti Kanso Nalukoola ye yaviirako okuba nti naate Honorable Segirinya ava mu bulamu bw'ensi eno amangu. Kaakati ate ne Juliet Zawedde ebibye nno si birungi kaawedde mudda. Abanuupu bali mu kuba nti naate bamusabula bamulumiriza mbu yeeyawa Honorable Segirinya obutwa. Batandise okujjayo ebifaananyi ne bajjayo ebifaananyi nga munnange Juliet Zawedde yabeerako ko ne Honorable Segirinya emirundi egiwerako. Kakati nga omanyi bafuutu soja ne batandika gwewawa Honorable Segirinya obutwa. Anange okitegeera bwe bitende we biri ebifaananyi ffe katubikuwe munnange nga Juliet Zawedde ali ne Honorable Segirinya nga tannava mu bulamu bw'ensi eno. Oba oliawo kiresewo ebibuuzo bingi ne bagamba nti omuntu ono ng'ate yakavaayo n'alyoka agamba nti yasisinkana pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda. Ekitegeeza baayinanga ddiiru kyekyo ekibozibozi ate ekiriwo erudda eyo. Kkiriza tubeere nga tweyongerayo. Hajjati Kuluthumu avuddeyo n'abeera nga asabula mmwe abali ku mutimbagano nga mwogerera obufumbo bwa Baby Gloria. Jjukira nti abantu batandise dda okuba nti no basabula wa Baby Gloria. Bannange ab'omutimbagano tebataliza oba mwana muto oba mukulu bo basabula. Badde sirowooza nti no munnange banaasabula Baby Gloria nga we bali mu kukola kati. Kaakati nno Dr. Kuluthumu aliko kyagamba. Abaana ba social media balekera okulowooza nti bo bamanya abasajja batuufu gye bali bo nga tebabeefunira. Mazima. Potete okuposinga ku mwana simanyi omusajja muyaye simanyi omusajja n'omuyaye aba n'olubirizi lwe. N'omuyaye naasalawo taba mwangu. Omuyaye awasa omuyaye tawasa. Kituufu. Abeerayo n'azaala munga wadduka. Naye omwami we agenda kujja mwanjula yamutaddeko empeta kati batugamba kitibena kye batugamba. Nga Abitex munnange ali mu kutegeka kuba nti nno akolera Dr. Jose Chameleone concert bw'anaaba akomezeddwawo mu ggwanga lyattu Uganda. Naye munnange alina byavuddeyo n'abeera nga yeemulugunyako. Agambye nti Dr. wankola bubi okuba nti n'okwata bu video ng'oli mu kwoza bintu ewa Juliet Zawedde. Erinnya lyo ddene nnyo okuba nti nno oyoza ebintu n'engoye. Bw'atyo nno Abitex bw'avuddeyo n'agamba lwaki tetukuwa akatambi kano. Tetutofaayo. Ekigambo ekituufu Jose Chameleone wange omuyimbi wo ogenda okutegeka East Africa number 1. Agamba ekigambo ekituufu kintu kya Zawedde kyatokakkanyamuko kyatutyoboolamuko kiringa essaawa zino okuwulira Diamond ne bamugamba nti avudde Tanzania agenze South Africa ewa Zali okumujjanjaba. Bamulengera nga ali mu kiyungu, bamulengera nga ali mu ngoye mu bbaala. Siri ku mpewo tetuli ku mpewo tuli off air. Akantu ako ngaffe abawagizi ba Jose Chameleone kabakakkanya katutyoboddemu. Kati kasooka mbuuzaawo wennyini Zawedde amuyita atya? Saagala kulimba Jose Chameleone bentunuulira ndabamu ekifaananyi kya love. Manyi nina ekirowoozo nekirabika twakyayibwa sayidi ya Danira. Ekituufu kiraga tuyinza okuba nga tugezaako kwekuŋŋaanya. Twekuŋŋaanya kaffe nga ttiimu. Omusajja omanyi omusajja yagenze n'akola statement nti yingira mu kibuga n'oba tolina wadde omunegunusi kuba ekikalo oyingire ekibuga tumanyi kyogenda kukolayo. Naye okuba ekikalo oyingire. Naye omusajja oba olina okwegumyagumya oluvannyuma lw'okukyayibwa. Kigambo kituufu. Ne Daniel naye yali atugumiikiriza tetwali bangu kubanga mutuufu. Tetuli ku mpewo yogera buli kimu njagala wekye. Omusajja sibanga ndi ku mpewo. Toliko butaala bwazikidde. Okutaala nga ndaba omuyasi. Akakiragala nga ndaba kamyasi. Nedda. Kigambo ekituufu okusinziira ku kiraasi yaffe Jose Chameleone sauti ya Simba East Africa number 1. Temuseka. Ekigambo kya Zawedde kyabayiwe vivi
kyatuyemuka evivi ate nabadde ndi awo nendaba Tamale Junior si asekerera siyanyi asekerera ebyononese natandika okutukubamu olwali olwatutyobodde tibannaye bemubeere bazabedde mwoze ku bintu ekigambo ekituufu saagala nnyo kuyingira nnyo Jose Chameleone zawedde amanyi waliwo amazima si buli kituufu tebakyogera naye zawedde akooya abantu abagenyi be yakyaza simanyi butuufu bwakyo kubanga bintunulamu zawedde mwe mutunulamu munye ndaba mukola naye bwe tuba nga tutuuse okubanga tutandise okugobwa ng'omukazi atukooye nakyo kityoboolamu kakati nze mbadde ndowooza omusajja wange Wizo ajjanjaba ki nze ndowooza akomewo awaka nga tukyali ewa Dr. Jose Chameleone ekibuuzo ekiri mu ddiiro kati ani agenda okumujjanjaba oluvannyuma lw'okuba nti nate ye Wizo yakitadde n'abeera ng'agamba bye kanzireyoko mu ggwanga lya Uganda ate ye Palaso yagamba alina ebivulu bingi nange baganda ba Dr. Jose Chameleone temugayalirira nsonga zino saagala mwejjuse naye nga ye dokita tukyakwagala era tusaba Mukama Katonda bambi abeere nga akuwonyeza ddala katubeera nga tweyongerayo ebya Debbie ne ex-we Mr. Luzi linnya eryo yaddikwata mpolampola Mr. Luzi tebinaggwa Debbie avuddeyo n'agamba njagala kimu ssente zange nga oziziza okitegedde kaakati naafulumiza posta eyo gy'oli mukulaba jjukira nti Mr. Luzi agenda kwesimbawo Kampala Central wabula Kampala Central no nayo abagyetaaga be bangi agenda kwesimbawo Kampala Central kaakati ne ex mukyala we twogera ku Debbie naye afulumiza posta independent ajja bwannamunigina bwati naye ali ku Kampala Central onoowulira bwe bitono bwe biri naye ng'akabonero kataddewo sente tava ku mulamwa agamba nze okkuta okumuvinga on kyangu nga woli mukulaba screenshot eyo yabuddeyo nalyoka agamba nti okumuvinga on kyangu oba okutandika obulamu obupya kyangu naye sisobola kutandika bulamu bupya ng'okyalina ssente zange njagala ssente bwatyo Debbie munnange bw'alemeddeko era agamba nti ojja kumpeezange bwe bityo nate webiri eruddeeyo kkiriza mbeere nga mbuuzaako ku mikwano gyaffe bano wammanga ntandise ne Kanyesije Ana tuyina Frank Senfuma tuyina Nyakana Margaret Nakafeero Pasi tuyina mukwano gwaffe ayitibwa Nalunga Harriet tuyina mukwano gwaffe ayitibwa Justin tukutumiddeko ne tubeera ne David MT4 ST ne tubeera ne mukwano gwaffe ayitibwa Kinobe kale nno bwe tusobodde okuba nti nate tukonako kkiriza tubeere nga tweyongerayo MP2B owakawempe North twogera ku Nsereko aliko kyagamba era obubaka bwe bugenda eri Speaker wa Parliament Anita atera ne bugenda ewa Deputy Speaker Thomas Tayebwa okitegeera akatambi kekano Anita Mongi nkulabula Deputy Speaker Thomas Tayebwa wenyingira mu Parliament ne muleta ensonga z'enguzi mukwata tayi bwenti ate kyekinemesa jukira wali munda bwemera ku floor of Parliament teba misango bigwereyo munda ajesi mbadde mbuza ngenda kubeera muzibu nnyo Madam Speaker point of procedure information olubotegeza kati procedure mugamba wange bye bireke twakwadde amawulire munnange nga Shiba Kalungi Canada yasiibuddeyo n'abeera nga ate munnange ayolekera Uganda era nga munnange ku mawulire ge tuli mu kufuna omwana munnange Anange Shiba yeeyagadde. Hello President Museveni oli otya eyo munnange nga gyendi eno munnange ndi eno nekola bintu by'abagagga nga wadde ndi mwavu naye munnange nno President Museveni nina akabuuzi ke mbadde njagala okunyiza
President Museveni munange omanyi omuyimbi gwe bayita Shiba Karungi ali awo omuyimbi bamuyita Queen Kama era nga yasookera eyo mu Jeff Kiwa n'avaayo kati munange ayimba yekka munange muyimbi munange munene e Uganda era nga feminist era munange ebiseera ebyo ebyayita waliyoko keyo omuntu gwagamba mbuno yali musajja mukungu mbu a VIP mbu yamukuba engalo mbu nagezaako omutaakinga inappropriate abantu ne basalawo omugamba ebigambo byali bingi ne bamentioninga awamanya sijja kugoogera munange omanyi munange banene b'omugwanga lyo munange tebaagala tuboogere manya ne munange yo si nsonga President Museveni munange Shiba yajja wanene e Canada nazaalirawo era nga yakomyewo Kampala sinnamanya naye kyemmanyi yalabiddwako ngali ku airport munange jjajja Museveni abantu olwalabye Shiba ku airport ekyasinze obalabikira mu byonna byabadde bigenda mu maaso kabadde katabo ne bajja ne baŋŋamba senga asidi olabye omwana wa Shiba n'akatabo ke Canada bannange President Museveni ng'abaana b'Abannayuganda nga beegomba akatabo ke Canada ekyo kitegeeza ebintu ebyo bibiri mbuno akatabo ke Canada ka mugaso nnyo munnange ndowooza okusinga ke Uganda kubanga nze bwe ntunulira akatabo kaffe kali so beautiful, the colors are so bright nendoza mbu simanyi you can let me know gwe bwobanga olina kyoma ne lwaki Abannayuganda akatabo kaabwe tebakaagala era babaddeyo nga baŋŋamba tugambireko jjajja Musaba mbuno akatabo ke Uganda katuyambako just kintu ekyo kufuluma Uganda mbona kukomawo mbu era babadde basaba mbu munnange oterezeemu nafe akatabo kaffe kabeereko n'omugaso ne value mbu era Abannayuganda mbu balekeraawo okufulumanga nga bagenda mu nsi endala okuzaalirayo abaana baabwe okufuna obutaabo ne bagamba mbuno nkugambe mbu oyagazise Bannayuganda passport yaabwe by giving it more value maawe mbu President Museveni obadde omanyi mbuno omuntu ng'alina akatabo ke Canada asobola okugenda mu nsi nnyingi nnyo naye nga tasoose ku applyingira visa nga bwe batukola nga tulina passport ye omukulembeze waffe omulungi ndiwo okutegeeza mbuno generation egenda okuddako esinga si Bannayuganda kikyentegeeza babazaalira Bulaaya munnange ogenda kutuuka inga Abannayuganda bonna bolowooza nti Bannayuganda mbo babeera mu Uganda munnange nga si Bannayuganda nga they are citizens of other countries munnange gwe kyobadde kimanyi munnange Musa eranga in the long run there is going to be a lot of brain drain era munnange nenjagala okubbirako mbuno yankuwotereze eggwanga Uganda naddala passport yaffe ebeerenga erina omugaso ereme kubeera just kitabo kya bbulu byebyo munnange abadde bakugeyo eno ne ŋŋamba nze munnange nja kujja nkubuulire alaki sikubuulira byebyo munnange Muuse era longoosa mu munnange era munnange Muuse ne baminisita ne ba MP abasinga n'abagagga b'e Uganda batwala abakyala baabwe abaana baabwe n'abazaalira e Bulaaya era abaana abasinga balina butabo bwa Bulaaya mu Kyebeni gwekyo badde kimanyiko byebyo munnange Muuse kyusaamu kaawo otereezemuko Abannayuganda balekeraawo okubeera nga Bannayuganda ate nga si Bannayuganda bye Musa I love you bwete tambudde wekumire ku Newspark channel sawa yonna tuba tukuleetera amawulire getuba atufunyewo kyolina okukola kimu kwe kusooka okusubscribinga w'omaliriza ng'onyiga akade ka notification ate era tova ku vidiyo eno nga tulayikinze n'okuleka obubaka bwawo mu comment section ku mawulire ate getukuwadde beera bulungi weeraba